Palamenti ng'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ate akwatibwa ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Ffenna bye tumanyi bulungi nti abakulu bano bakwata ssente y'omuwi w'omusolo, ssente y'omunnayuganda ne bagyegabanya, era z'ensonga ezimu ezimukwasizza Mathias Mpuuga Nsamba. Abasirikale bamusazeeko bukyanga y'eppanka, bukyanga lowooza mbu taakwateekwa, era bukyanga lowooza nti ye buli kimu yakimala, era abannayuganda tetulina kye tumugamba. Mukwano gwange kaakati nno akabikkula omulalo kabikkuse kye nnyinza obbagamba, kubanga takyalina kyagamba, takyalina kiddako, ensi emufundiridde. Mathias Mpuuga Nsamba bw'atyo bw'atuuse, era byebyo ebimutuuseeko. Agenda kuba atemezebwa mabega wa mutayimbwa, temumusaasira kubanga teyeetaaga saasirwa. Yabba ssente nga buli kimu kyakikola kitegeera, tewali yamugamba nti genda okwata ssente z'Abannayuganda, oba tewali munnayuganda yamusindika gy'ali kugenda kubba byali bye yakola, era kaakati abisaavinge. Baganda bange, tuli Masaka, bamukwatira no ku Palamenti. Nga bikwewuunyisa ebirala ng'obisuubira. Kati nno n'olwaleero waliwo ekivuddeyo oba ekigenda mu maaso ku mikutu gye munayiza wala kye ngenda okuwona. Kulimu eteefuteefu tusimbule. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Ogamba otya yukansubire nti oli bulungi. Nze Mordecai Marissa nkwebaza okuba nti ogoberera emboozi zange zenteeka ku mikutu gyange munayiza wala social media platforms. Weebale nnyo, weebalire ddala. Na wenna ateeka ku subscription weebale nnyo. Tugenda kweza abantu 7. Ye plan yaffe omwezi guno nga tegunnaba kuggwako. Nyamba okubeera ng'okikola, teeka ku subscription, teekako endowooza ku bino bye nteekayo, ate ogaba n'emboozi eno n'abantu ab'enjawulo b'owangaala nabo. Tugenda kwongera okutangaaza ku bintu bya Mpuuga. Omukolo gwa Mpuuga guno guli controversial. Yangamba nena bwe mutamiza ebintu bya Mpuuga. Mugamba okuba nali simanyi nenjagala mugamba nti social media emikulu gye munayiza wala giringa midaala mu katale. Singa ogenda mu katale nga omuntu omu atunda lumonde buli lunaku, tugenda n'omugamba naawe ontamiza okutunda lumonde, ogenda gy'oyagala bw'ogule muwogo, naawe bw'olaba nga mbikutamiza oli waddembe okunoonya emikutu emirala. Kiri kiti ekyo? Naye katandike ne father ayina ensonga z'ayogera nti manyi Bedwan yagamba temunoona bakulembeze ba Buganda beezimbye. Waliwo omukulu Faza Lozias Ddumba ndowooza w'ekiwa Mirembe ayina ensonga z'ayogera. Ng'oli Mukatuliki ate n'ogamba temukwata ku bakulembeze Buganda beezimbye. Buganda ezimba babbi, mbu ab'ebitiibwa. We don't command respect or honor, we leave it. Singa mumusanga akawungezi ka leero nga ndi wali mu discotheque. And that is so true. Ndaba nnyo abantu abamu bawandiika ku mikulu gyange munayiza wala nga bagamba Mr. Murisa mbebaza kubanga mwagala okusiima oba okulaga okusiimamu ebyenkola. Naye bw'olaba nga si kigwana tokimpita. Ekitiibwa tuteekeddwa okubeera nga tukibeera. Sikera ku makya n'otandika okugamba omuntu nti omuyita wa kitiibwa oba ow'enjawulo. Ateekeddwa okubeera nga respect is earned. You earn respect. And you can lose respect the moment you do something that is contrary kwebyo ebikkirizibwamu naddala mu society. Kati ageza kugamba nti abaffe ekitiibwa ekyo teekeddwa okubeera nga tukiwa omuntu nga ebintu byakola bya kitiibwa. Olunaku lwakya ku makya n'akola ebikontana n'ekitiibwa, agibwako ekitiibwa ekyo n'atandika okuyitibwa ekyo kyakoze. You earn respect. Ono nno mukulembeze mu Bukatuliki Faza Lozias Ddumba ndowooza yagenze maaso n'ayogera ku byenjogerako bulijjo. Abantu abakuŋŋaanya ebyobugagga baagala ensimbi, ensi mugenda kugikungula. Kizima nefana bulungi wisizoke naye bw'obafiira mu kuyaayaana mu byensi mulinga ng'abantu ba mirundi ebiri nze bentunuulira abazimba zikalina zigolofa. Okizima nefana bulungi wisizoke naye bw'olwala nga tebakyasobola nakusuuza waggulu ne bakuzza mu kisenge kyawa olugenda bakujja ne bakuteeka ne mu ddiiro ku kafaliso nga tokyasula ku kitanda. Si kubanga ova ku kitanda n'okola ki? Naye bw'oba ofudde bakuzaayo wamwe kabula mayido kalina gye wazimba mu Buganda n'ogireka. Omanyi mpangaira mu bulamu obukyasinza okubeera obuwangu wano mu America. Bwe nali naakajja oba nga nkyali Uganda nga mpulira nnyo abantu abakuŋŋaanya ebyobugagga. Natuuka ne ndowooza ne ŋŋamba
naye nfaaki ekyo nno kyajja oluvannyuma lw'okusoma ekitabo natanya nnyo okusoma ebitabo naye nasoma mu bayibuli ekitabo kye bayita omubuulizi oba ecclesiastes Sulemaani oba Solomoni awandiika mu Ssuula emu atugamba nti era byonna ebikolebwa wansi w'enjuba temuli wabula okuggyako okugoba empewo byonna bye tukuŋŋaanya eby'obugagga temuli I'm telling you ne bw'oli kuŋŋaanya byenkanawa bw'oliba ova ku nsi tolina ky'ogenda nakyo omululu gukkakkanye era nze ne mmala nfiira wano bagamba bannayogera nnyo kyokka nga mwavu ye bizinesi yange ku nsi eriba eweddewo oba oyogera oba mbadde mwavu oba mbadde ki it's fine sajja wano kuzimba bya bugagga kuba tosobola kumbulira kizimbe kya Yesu kye yaleka kiri oba ekya Buddha oba ekya Nabbi Muhammad emmotoka zaabwe zirwa n'ebyobugagga bye baalina kati nno yayogedde ku mukolo guno ogugenda mu maaso ogwampuuga nga 20 omwezi guno ogw'omukaaga yagambye atya meka nemuteeka ne mukereziya mu dilema Saturday jja tugenda mu Thanksgiving Mass okwebaza obukadde 5 Amina gwe yalayira nti sitaani mwegaana. You know, people are forgetting. There are so many people that are knowledgeable but there are no people that are wise. Ebimu ku bintu ebyenkizo omuntu byateekeddwa okufaako naddala ng'ali mu bukulembeze oba mu byobufuzi bakiyita timing. Mu kaseera kano aka controversy mpuuga tasobola kuba nga mwategekera omukolo nsonga lwaki abantu bagulaba ne bagamba teeka mukolo gwakwebaza kubanga afuna obukadde 5 n'endala zettamanyi era omuweereza ndowooza omulira agamba nti some people are knowledgeable but not wise. Abantu abamu balina omukolo gwa mpuuga bintu bingi ebigenda okuvaayo ebimu nga bikwewuunyisa ebirala ng'obisuubira kati nno n'olwaleero waliwo ekivuddeyo oba ekigenda mu maaso ku mikutu gye munayiza wala kyengenda okuwona kuli mweteefuteefu tusimbule. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Ogamba otya kansubire nti oli bulungi nze Mordecai Marissa. Nkwebaza okuba nti ogoberera emboozi zange zenteeka ku mikutu gyange gimunayiza wala social media platforms. Weebale nnyo, weebalire ddala. Na wenna ateeka ku subscription weebale nnyo. Tugenda kweza abantu 7. Ye plan yaffe omwezi guno nga tegunnaba kuggwako nyamba okubeera ng'okikola teeka ku subscription teekako endowooza ku bino byenteekayo ate era ogaba n'emboozi eno n'abantu ab'enjawulo b'owangaala nabo. Tugenda kwongera okutangaza ku bintu bya mpuuga. Omukolo gwa mpuuga guno guli controversial yaŋŋamba naye namwe mutabize ebintu bya mpuuga mugamba okuba naye simmanyi naye njagala mugamba nti social media emikulu gye munayiza wala giringa midaala mu katale. Singa ogenda mu katale nga omuntu omu atunda lumonde buli lunaku togenda n'omugamba naawe ontamiza okutunda lumonde ogenda gy'oyagala bw'ogule muwogo naawe bw'olaba nga mbikutamiza oli waddemu okunoonya emikutu emirala kiri kiti ekyo naye katandike ne father ayina ensonga zayogera nti manyi Bedbon yagamba temunoona bakulembeze ba Buganda beezimbye wala omukulu Father Aloysius Ddumba ndowooza w'ekiwa mirembe ayina ensonga zayogera. Oli mukatuliki ate n'ogamba temukwata ku bakulembeze Buganda beezimbye. Buganda ezimba babbi mbu ab'ebitiibwa. We don't command respect or honor. We leave it. Singa mumusanga akawungezi ka leero nga ndi wali mu discotheque. And that is so true. Ndaba nnyo abantu abamu bawandiika ku mikulu gyange gimunayiza wala nga bagamba Mr. Murisa, Sam Murisa mbebaza kubanga mwagala okusiima oba okulaga okusiimamu ebyenkola. Naye bw'olaba nga si kigwana tokimpita. Ekitiibwa tuteekeddwa okubeera nga tukibeera. Sikera ku makya n'otandika okugamba omuntu nti omuyita wa kitiibwa oba ow'enjawulo. Ateekeddwa okubeera nga respect is earned. You earn respect and you can lose respect the moment you do something that is contrary kwebyo ebikkirizibwamu naddala mu society. Kati ageza kugamba nti abaffe ekitiibwa ekyo teekeddwa okubeera nga kikiwa omuntu nga ebintu byakola bya kitiibwa. Olunaku lwakya ku makya n'akola ebikontana n'ekitiibwa agibwako ekitiibwa ekyo n'atandika okuyitibwa ekyo kyakoze. You earn respect. Ono nno mukulembeze mu Bukatuliki Father Aloysius Ddumba ndowooza yagenze maaso n'ayogera ku byenjogerako bulijjo abantu abakuŋŋaanya ebyobugagga baagala ensimbi ensi mugenda kugikungula. Kizima nefaana bulungi which okay. Naye bw'obafiira mu kuyaayaana mu byensi mulinga ng'abantu ba mirundi 2 nze bentunuulira abazimba zikalina ziggoloofa. Okizima nefaana bulungi which okay. Naye bw'olwala nga tebakyasobola nakusuuza waggulu ne bakuzza mu kisenge kyawa
olugenda bakujjane bakuteka ne mu ddiiro ku kafaliso nga tokyasula ku kitanda, si kubanga ova ku kitanda n'okola ki. Naye bw'oba ofudde bakuzaayo wamwe kabula mayido, kalina gye wazima mu Buganda n'ogireka. Omanyi mpangayira mu bulamu obukyasinza okubeera obuwangu wano mu America. Bwe nali naakajja oba nga nkyali Uganda nga mpulira nnyo abantu abakuŋŋaanya ebyobugagga. Natuuka ne ndowooza ne ŋŋamba naye nfaaki. Ekyo nno kyajja oluvannyuma lw'okusoma ekitabo. Natanya nnyo okusoma ebitabo naye nasoma mu Bayibuli ekitabo kye bayita Omubuulizi oba Ecclesiastes. Sulemaani oba Solomon awandiika mu Ssuula emu atugamba nti era byonna ebikolebwa wansi w'enjuba temuli wabula okuggyako okugoba empewo. Byonna bye tukuŋŋaanya ebyobugagga temuli. I'm telling you. Ne bw'oli kuŋŋaanya byenkanawa bw'oliba ova ku nsi tolina ky'ogenda nakyo. Omululu gukkakkanye. Era nze ne mmala nfiira wano bagamba bannayogera nnyo kyokka nga mwavu. Ye bizinesi yange ku nsi eriba eweddewo. Oba oyogera oba mbadde mwavu oba mbadde ki, it's fine. Sajja wano kuzimba bya bugagga kuba tosobola kumbulira kizimbe kya Yesu kye yaleka kiri oba ekya Buddha oba ekya Nabbi Muhammad. Emmotoka zaabwe zirwana ebyobugagga bye baalina. Kati nno yayogedde ku mukolo guno ogugenda mu maaso ogwa Mpuuga nga 20 omwezi guno ogw'omukaaga. Yagambye atya. Meka ne muteeka ne mu Kereziya mu Dairema Saturday jja tugenda mu Thanksgiving Mass okwebaza obukadde 5. Amina. Gwe yalayira nti sitaani mwegaana. You know, people are forgetting. There are so many people that are knowledgeable but there are no people that are wise. Ebimu ku bintu ebyenkizo omuntu byateekeddwa okufaako naddala ng'ali mu bukulembeze oba mu byobufuzi bakiyita timing. Mu kaseera kano aka controversy Mpuuga tasobola kuba nga mwategekera omukono nsonga lwaki abantu bagulaba ne bagamba teeka mukolo gwa kwebaza kubanga afuna obukadde 5 n'endala z'ettamanyi. Era omuweereza ndowooza omulira agamba nti some people are knowledgeable but not wise. Abantu abamu balina information, balina degree, balina zi doctorate oba masters, naye amagezi amazaale obugezi obwo bayinza okuba tebabulina. Ategeezaani simanyi. Naye ndowooza bye bigambo obiwulidde. Ensonga zakuonyeeko ekitiibwa obeera nakyo, you earn it. Buganda ezimba babbi kuba eno ensonga eteekeddwa okuba resolved. Togenda mu mukolo nga teri resolved. Then ensonga esembayo kwe kudraginga ekkanisa. Singa abantu abamu bagenda mu mukolo guno eno ba Joyce baagala mikwano gya Mpuuga, it's understandable. Naye kasooleetamu Katikkiro agendanga mukwano gwoba institution nga Buganda. Ekereziya Katolika mu Uganda egenda mu mukolo ogwo ng'ekereziya oba mikwano gya Mpuuga. Mukolo gwa kwebaza Mpuuga nga tannabatangaza ku bino byonna. Institutions kasa zijja mu guno omukolo zigenda kubeera questioned. Abantu bagamba olumba Buganda, olumba ekereziya. No. There's someone that is being sort of endorsed by these two institutions that is under question and Sidumba ndowooza yagenze maaso n'ayogera ku byenjogerako bulijjo. Abantu abakuŋŋaanya ebyobugagga baagala ensimbi, ensi mugenda kugikungula. Kizima nefaana bulungi which is okay. Naye bw'ofiira mu kuyaayaana mu byensi mulinga ng'abantu ba mirundi 2 nze bentunuulira abazimba zikalina zigoloofa. Okizima nefaana bulungi which is okay. Naye bw'olwala nga tebakyasobola nakusuuza waggulu ne bakuzza mu kisenge kyawa. Olugenda bakujjane bakuteka ne mu ddiiro ku kafaliso nga tokyasula ku kitanda, si kubanga ova ku kitanda n'okola ki. Naye bw'oba ofudde bakuzaayo wamwe kabula mayido, kalina gye wazima mu Buganda n'ogireka. Omanyi mpangayira mu bulamu obukyasinza okubeera obuwangu wano mu America. Bwe nali naakajja oba nga nkyali Uganda nga mpulira nnyo abantu abakuŋŋaanya ebyobugagga. Natuuka ne ndowooza ne ŋŋamba naye nfaaki. Ekyo nno kyajja oluvannyuma lw'okusoma ekitabo. Natanya nnyo okusoma ebitabo naye nasoma mu Bayibuli ekitabo kye bayita Omubuulizi oba Ecclesiastes. Sulemaani oba Solomon awandiika mu Ssuula emu atugamba nti era byonna ebikolebwa wansi w'enjuba temuli wabula okuggyako okugoba empewo. Byonna bye tukuŋŋaanya ebyobugagga temuli. I'm telling you. Ne bw'oli kuŋŋaanya byenkanawa bw'oliba ova ku nsi tolina ky'ogenda nakyo. Omululu gukkakkanye. Era nze ne mmala nfiira wano bagamba bannayogera nnyo kyokka nga mwavu. Ye bizinesi yange ku nsi eriba eweddewo. Oba oyogera oba mbadde mwavu oba mbadde ki, it's fine.
sajja wano kuzimba bya bugagga kupata osa akumbulira cha kizimbe kya Yesu kyaleka kiri obe cha Buddha obe cha Nabii Muhammad emmotoka zaabwe zirwa n'ebyo bugagga bye balina katino yayogedde ku mukolo guno ogugenda mu maaso ogwampuga nga 2 mu lumundozo omwezi guno ogw'omukaaga yagambye atya meka ne muteka ne mukerezia mu dilema Saturday ja tugenda mu Thanksgiving mass okwebaza obukadde 5 Amina gwe yalaira nti sitani mwegana. You know, people are forgetting. There are so many people that are knowledgeable but there are no people that are wise. Ebimu ku bintu ebyenkizo omuntu byateekeddwa okufaako naddala ng'ali mu bukulembeze oba mu byobufuzi bakiyita timing. Mu kaseera kano aka controversy mpuuga tasobola kuba nga mwategekera omukolo nsonga lwaki abantu bagulaba ne bagamba teeka mukolo gwa kwebaza kubanga afuna obukadde 5 n'endala z'ettamanyi. Era omuweereza ndowooza omulira agamba nti some people are knowledgeable but not wise. Abantu abamu balina information, balina degree, balina zi doctorate oba masters, naye amagezi amazaale obugezi obwo bayinza okuba tebabulina. Ategeezaani simanyi nendowooza bye bigambo obiwulidde. Ensonga zakuonyeka ekitiibwa obeera nakyo you earn it. Buganda ezimba babbi kuba eno ensonga eteekeddwa okuba resolved. Togenda mu mukolo nga teri resolved. Then ensonga esembayo kwe kudraginga ekkanisa. Singa abantu abamu bagenda mu mukolo guno eno ba Joyce baagala mikwano gya Mpuuga, it's understandable. Naye kasooleetamu Katikkiro agenda nga mukwano gwo ba institution nga Buganda. Ekereziya Katolika mu Uganda egenda mu mukolo ogwo ng'ekereziya oba mikwano gya Mpuuga. Mukolo gwa kwebaza Mpuuga nga tannaba ttangaza ku bino byonna. Institutions kasa zijja mu guno omukolo zigenda kubeera questioned. Abantu bagamba olumba Buganda, olumba ekereziya. No. There's someone that is being sort of endorsed by these two institutions that is under question and byebyo bya Mathias Mpuuga Nsamba nibyo bali mu kuteekateeka n'abantu be n'etwongero bajjukiza temujja kumalawo bannayuganda era temujja kumalako n'abannayuganda.